Enkoma mawanga Pemogrants. Enkoma mawanga ddagala. Gwe wena abadde tamanyi enkoma mawanga. Tandika okuginoonyako. Ate era otandika ogibuulirizaako. Ate era ogisomeko. Bajjajjaffe beeyambisanga ebibala ebyo okujjanjaba endwadde ezimu. Woba oli awo nti gwali eyo ky'otannaba kutegeera oba obadde ky'otamanyi. Osobola okukikkiriza nti waliyo omuntu atamanyi enkoma mawanga nga tagirabangako oba ng'agiraba naye nga tamanyi mugaso gwayo. Nze nkujjulidde tuula ku lujjuliro olye okute ate era oyige omugaso gw'olujjuliro. Nzize n'enkoma mawanga mbadde ndwawo nnyo okubaleetera ebintu ebikwatagana ku ddagala naddala eryo eriri nakyo nga ndwawo nnyo, naye olwaleero oluvannyuma lw'okuteeka vidiyo yange n'etambula ate kindaze nnyo nti abantu abasinga bali green tebamanyi nkoma mawanga mugaso gwayo. Yenze Sheila Adita, tuula katambi kaneeno tuyige babiri nze naawe. Woba oli awo ebintu by'ensomesa biyinza okukuyamba oba n'oyambako omuntu omulala. Nga sinnayogera bigambo bingi, kansooke mbalage enkoma mawanga efaanana etya. Mbateerewo na biki byekola. Deni tukomewo era tudde katambi kaffe. Ekibala kino wookisanga nga tokiyitako omwana ow'obuwala. Ekibala kino wookisanga nga tokiyitako. Abali wano n'abali ebweru ekibala kino wookirabanga kyettanire. Ekibala kino bakiyita enkoma mawanga mu lulimi olwaffe olwa wano. Bw'okisanganga mu nnyumba ya mukama wo kikwate weku. Obusigo oyooleko olye. Wabula ekikuta. Kwata ekikuta kisaleesale bulungi nnyo. Okiteeke mu seppiki. Kiteeke ku muliro. Oteekemu amazzi. Ofumbe. Amazzi ago bwe ganajja gakenenulemu bulungi. Ofune eccupa yo ogayiwemu. Obeerenga oganywako. Ate era oganaazeeko ne wansi. Ebisigadde ojja kumbuulira. Tombuuza bigenda kukola ki? Sooka ogezeeko ojja kubanga ombuulira. Kankutendeke engeri gy'ogenda okukozesaamu enkoma mawanga okukomya ebizibu ebibadde bikusumbuwa mu nsi eno. Gwe wenna ali omuzzukulu wange ng'olina ebizibu by'obadde oyitamu okuviira ddala mu bulamu bwo. Ebimu totegeera byavaawa, ebimu byava mu kika kyewammwe, ebimu byava ku nnyiriri otamanyi naye nga wabisikira busikizi. Omuli ssente okuyita mu ngalo, emikisa, byonna by'obadde toyina njagala obikomye essaawa ya kaakati. Ebisiraani ebibadde bijja bitambulira ku ggwe bikome ku ggwe bireme kulambulula baana bo. Naawe wenna ali eyo ng'osumbuyizibwa ebintu ebikozesa ekiro, ebirooto ebibi, ebisiraani olutwe n'obutaweebwa. Enkoma mawanga zino za nkizo nnyo mu kuleeta omukisa gw'obadde toyina mu bulamu bw'ensi eno. Kale nze Ssaalongo w'ennono ku 0708 89 45 33. Ennamba eyo ya Airtel era y'ennamba eri ku WhatsApp. Ate nga 0763 28 77 27. Ennamba eyo ya MTN osobola okunfuna butereevu ne twogera. Kale nno kyekino ekibala tugenda kijjamu obusigo tusobole okwetaawuluza oba okweyamba. Gwe wenna ali eyo njagala onfunira obusigo bw'enkoma mawanga eno obuteeke mu kantu akasobola bukuba. Omuzungu kayita bulenda. Oba toyina kantu ako funa akanu obusekule. Onsekulirako busigo bwokka. Onfunireyo amata. Amata g'oba ogafunye teekamu ebintu bino by'osekudde okuva mu busigo. Ofune ewantu w'onaabira amata ago ebikopo 2 toyongeramu mazzi. Ogambe nti bajjajjange byonna ebibadde bintambulirako eno y'enkoma mawanga era mbikomya. Byonna ebibadde binnemesa okutambula okugenda ebweru w'eggwanga mbikomya olunaku olwaleero. Simanyi gye nabijja, simanyi gye byava, naye nga mbikomya obutaddamu kulondoola nze n'olunyiri lwange olulinvaamu. Enkoma mawanga eno gyaginaabira ennaku 3 okusobola okutereera oba okutandika okulaba ku makulu gaayo, era nga ly'eddagala ly'ogenda okukozesa nga ggwe osobole okwejjanjabira ewaka otereeze n'abaana abali kuvaamu. Obuntu obwo mubuwulidde
obutambi obwo mubuwulidde bulungi. Kati gwali eyo ng'okyali mu kiyumba okyakola okyasobola okwegaba n'oteekawo bowalayo naawe n'ogiwa baba kwekyo kyolabyeko. Well, yenze Sheila Adita nabadde sibeeyanjulidde. Yenze Sheila Adita gw'osiiba olaba obutambi, yenze omutuufu. Mbabuuzaako ate era nga mbeebaza okulaba vidiyo zange. Ennaku zino mbadde mulwaddemu era nga ndi mulwadde ddala ddala, mbadde ku ndiri maze ennaku 3 ku kitanda. Ennaku 3 ndi ku kitanda, maze wiiki 2 wansi ku ttaka. Njagala okubategeeza nti eno e Uganda gye mwagala okukomawo okujja gye mupapa, obulwadde bungi ate obw'enjawulo. Obulwadde butambula, oyinza okutya siriimu n'ofuna ekirwadde ekirala. Oyinza okutya ebyo ate n'ofuna ebirwadde ebirala. Ulcers nnyingi nnyo mu ggwanga erya Uganda. Almost buli muntu azina, ne ssukaali yeeyongedde. Ate ekirala, infections nnyingi nnyo mu Uganda ezitaliiko nti oba weegasse na musajja, ezitaliiko za binaabiro, wabula waliwo infection empya eyayingidde mu Africa muno. Ekukwata bw'otagitegeera mangu n'etandika okuvunza n'abaana. So njagala mubeere nga muli very careful. Sigamba nti nze ye yannumye, wabula mbabuulira ekiriwo ku ssaawa eno. Katuddeyoko mu butambi bwa mwana muwala gwe bafumise kkufulu. Ekikolwa ekyo kyabadde kya butemu, ekikolwa ekyo kibi, ekikolwa ekyo kyesittaza, ekikolwa ekyo kiruma. Nga bwe tumanyi enkola z'Abawarabu nti bano bo batemu. Iye Omuwarabu omuyingiramu okimanyi togenda sigaza bulamu. Omuwarabu omweyimbamu okimanyi ogenda kufa. Omuwarabu omweyimbamu omumanyi nti okolagana na mutuju na mutemu. Atatya kukola kintu kyonna ekizze mu bwongo bwe kuba yabalowooza kyakoze kyekituufu. Namanyumirizaako emboozi y'omuwala gwe nali nkola naye, nze nga ndi naasi ajjanjaba abalwadde abasuuliddwawo. Ffe nga community yaffe byebyo bye tukola. Wabula nga awantu wenkolera waliwo maid kuba baalinga batusasula, ne tujja osobola okufuna we bakuteeka woosula nga omulwadde omuteeka buteesi mu condition kumanya ali atya biki n'ebintu ebirala. Maid oyo ntuuka ekiseera ngenda twaggulawo omukwano, tweyagala nnyo, nakati akyayogera nange ate nze nga nakomawo e Uganda. Ankubira ku masimu ambuuzaako all time. Maid oyo we nagenda mukama wange n'atandika omuteekako olukongolo olw'okuba nzijanjabye mutabani we n'agaana okuwona. Ate nga nze omulimu gwange tegwali gwa kuwonya mutabani we, gwali gwa kumaintaininga mutabani we abeere mu condition eri healthy, wabula so si kumuwonya. Bwe yalaba nti ngenza atemuka mutabani we tawonye, n'alumba omuwala oyo n'amusalako enviiri zonna, n'amulumiriza okuba nti ye yaleeta eddogo eritawaanya mutabani we. So kati mbabuulira kinti tukola n'abantu abayina ebikyamu ku mutwe, abantu abayina ebintu bingi bye bakozesa, tyagenda okujjukira nti ali mu kusobya ng'obudde bugenze. Kati awo ne mpakubiriza ne mbagamba bannange mubeere beegendereza. Temusoomooza nnyo bantu bano. However, ne wookola ebirungi tebasobola kukusiima, ne wookola ebibi tebakusiima, naye nga naawe ng'omuntu olina okwebuulirira. Ovudde mitala mayanja yiri eri, eno joze teri muganda buteri muntu yenna, otandise okukolerayo ebikolobero. Ate nga njagala okubajjukiza nti eyo gye muli si Uganda. E Uganda osobola okwagala bbawo omukazi omufumbo n'atakunoonya, n'atabaako kyakkola, n'atakuloga, n'akuleka n'obeera mu bulamu bwo. Eyo tebiriiyo. Immediately w'otandikira okwerijja, omukazi n'akuzuula, obeera mugenzi. Byebyo ng'ebyo bye basobola okukukola. Yenze Sheila Adita neetaaga okumanya endowooza yammwe ku butambi nga buno eno nga weeyambisa comment sections. Embaagala nnyo.